Rakta Master Sector, Daddy Tiana, Dad of the 21st century, atera tata wanyuka ichulamu. Tugenda kutema ateme chikonde, okuva mu nnaku 2 emabega, paka bwe twatuse ku chikonde kwennyini. Byabadde bitya. So, lwakeera ng'olulala, nga nkera ku makya nkwata simu, nga nkubira omuvubuka, nga mugamba muvubuka, ninaye chikonde, njagala onkwatire ekyambalo nga kyewakola ekya Shakibu, ky'obeera onkolera. Nambuuza boss wange oyina mu sente mmeka nkukolera ekyambalo. Njagala muwuliriza bulungi eno story bw'ogimisinga toyina walala wogenda kugijja kubanga sigenda kola interview. Njogera mazima. Sigenda kola interview byonna mugenda biwulirira wano. Aha. Bwakera ng'olulala nga nkubira omuvubuka. Nga mugamba muvubuka njagala onkolera ekyambalo nga kiringa ekya Shakibu. Nangamba nambuuza oyina sente mmeka. Ne mugamba okikolera sente mmeka nangamba emitwalo 5. Nenkwate emitwalo 5 nengamuwa. So olunaku lwa fight lutuuka tutimba. Ne tutimba supremacy, tulese banners, tulese carpet eza bbulu, tutaddewo ebintu byonna ebyakabimunda tuterezezaamu, tutaddemu stage ng'ebintu bidundika smalingas. Naye nga nze muli neewulira. Nga neewulira amaanyi. Let me tell you guys. Nga nze muli neewulira amaanyi. Ngera muli ngamba kashawa nenkakwatako ngenda kakuba. Kubanga kitufu nesiga eno right hook yange njesiga ebigenze wala. Eno right hook. You guys, I mean look at my face. Eno right hook. Njesiga Katonda yajimpesa na mukono gumu. Nengamba kano kashawa nenkakwata right hook yange no mu mbirizi nenkakwata bulungi we. Bwe katagwa. Bwenga kuba nekagwa nekasituka nziruka. Kati right hook yange nenji traininga. In training the right hook, in training the left hook, in training the jab 1 2 jab 1 2. Ntandise organizing tables abantu bazze batandise okuyingira, people have started paying money. Coach wange atuuka ampa final touches, bazita final touches abatabimanyi. Final touches batandise okuzimpa. Coach angamba oli wakabi. Mugamba coach kidde mugumu. Coach angamba chicken oli wakabi. Ne mugamba coach osinzidde ku kyo kumpito wakabi. Nangamba chicken okumanya ng'oli wakabi. Chicken onkubira jabu. Coach yangamba bwati. Kino nkyogera coach wange bamuyita Junior. Coach Junior yangamba bwati. Nangamba chicken oli wakabi. Ne mugamba chechi nfulo wakabi. Nangamba onkubira jabu. Eno jabu 1 2 jabu 1 2 jabu 1 2. Ha nenzira mu amaanyi. Nengamba banayo laba coach akirabye nti ddala nze kajabu 1 2 ndi mukambwe. Nengamba kati fuli ekijja kijje ngenda kukuba shawa. Era nga nazze nsuubira bwe mukube no right hook na eruwa nga bwenji mukuba n'atagwa nzadduka. Munange tuli waggulu tukola final touches da. Kati omutima gwasose ne gunkuba. Kati omutima mukunkuba nga gungamba ne chicken. Kino ogenda kukola kyaki? Omulala nga gungamba nedda oli musajja mulwanyi oli wakabi. Omutima ogumunga gungamba chicken. Ogenze bakukube nga n'empale eriko Tiana. Omulala nga gungamba you are the father of this year. You are the father of this generation. You are the father of the new Kaichulam. You are the father. Kati omutima omulala nga gungamba ne chicken. Empale wataddeko Tiana erinnya maaso. Bakube nga buli kikonde kirandinga ku mutabani wo muwala wo Tiana. Omulala nga gungamba no, you are the big, you are the top, you are the legend, you are the myth. Kati nze nagenze neguli okungamba you are the myth, you are the legend, you are the top. Netugenda mulingi bantu tenga kabona aligawesa jumba lubawa kuchu nkubira kuchu tutuka twayise mabega ngenda okutuuka sebo nga kashawa ko kaatuuse dda. Nga kashawa kaatuuse dda kateredde entende katudde kali awo kali mu koona yaayo kali mu koona yake ya bbulu. Kati bonna badde nzikirira bwe nti nga maama ndi maaso. Tuloke tutuuke mulingi. Omutima gungamba chicken ddala wano tosobola kudduka misinde. Omutima gungamba chicken tosobola kudduka misinde.
Nempulya ekintu nga kimpuumira mu matu. Ekintu nga kingamba chicken toyinaamu misinde. Nempulya eddoboozi nga linva eno ku kutu. Okutunga nga ne kirabika yabadde Mukama Katonda waffe nga yanjogerera kale kayabadde Katonda. Badde nyingira bwenti ringi. Ngenda okuwulira eddoboozi lingamba mutabani wange chicken. Eddo obulamu bw'obuta obuwonzeeyo eri sitaani. Ne ngamba nedda eddala nga lingamba oli mulwanyi. Mpita mu bantu awo ng'ebbaala ejjudde bweti. Ne ngamba bannange kati awo amaanyi ne ganziramu. Emusina nyanjula chicken abantu ne bakuba endulu ne ngamba bannange abawagizi nga nnina bangi kana akasajja kankakube. Abawagizi nga nnina bangi ne ngamba akasajja kankakube. Ne ngamba ku bawagizi bano be nnina. Ne ngamba ku bawagizi be nnina kati sigenda kubaswaza. Ne ngamba ku bawagizi Katonda bampadde mu kaseera kano ke tulimu akakazigizigi sigenda kubakwata kubaswaza. Munnange nyingira lingi nazenga kabejja nazenga ligawesa nazempaga eno bagita nyondo ya tho abatagimanyi eno nazenji wagisa kati bwe yatuse mulingi netandika okuba coach obwama ne mugamba ne coach training je mwampadde mala njagala tubere honest coach ne mugamba coach training je wampadde mala coach kenyini coach junior nangamba chicken nkwasiga oyina je bayita right jab coach junior o one life fitness gym nangamba chicken nkwasiga oyina je bayita right jab ne mugamba right jab eyo njirina ne sawa zino ngabwe njikasuka mpulira tevaayo nangamba chicken kakana ebikonde kuba kukakana ne mugamba coach junior ngenda kukakana it is okay ngenda kukakana nangamba chicken yoli wakabya kasajja osobola okukakuba ne ngamba kale refali atuyita atugamba ha mukwa kebere emikono ndabe tukebera makende gadi mweziri nti mweziri aha bakuba akade kati mukukuba akade awo mukukuba akade kansoke nyone ka splash zijemba bulire mukukuba akade bweti weba ha ngabagamba machi kati tugende maso neso kantunulako mu audience bwenti nenda banga buli kisaze mu kifo ekitufu kiri tajiridde nze azze kulabanga ankubwa amanyi ne gasoka ganzigwamu awo nene ngama nedda chicken ndi musajja mulwanyi nsobola okuba akasajja kano ne tutandikira mwandabye nga ntandika nasandisiza zi right jab neso kankasukayo ka right jab kabadde kamubwe kati ne katamukwata netekayo ka jab akala ne katamukwata netekayo ka jab akala nakavaamu kati bwena wubye bwenti ayina engeri gye yeewomye by mistake nankuba ekikonde wano ku nkoto kino ekikonde no tebakikkiriza mu bikonde kino abasinga kyenjogerako temukitegeera yankubye ekikonde wano yagikasusa nze kati mukugivaamu n'aginkuba wano eno kati bwe yaginkubye nempulya akantu nga kakola ti katandise mpola nga kakola ti kati bwe yamaze oginkuba ne kakola ti amaaso ne gaziba mbabuulira mazima bwe yamaze okunkuba pachi eno mu nkoto eno okuba nti abasinga temwabirabye bwe yamaze okunkuba ekikonde kyeno ku nkoto amaaso ne gaziba n'amatu ne gaziba kati obwedda nyimiridde bwenti munoonya naye ng'ekitufu simulaba yankubye n'eŋŋumi simanyi oba yagitaddemu biki eyeno enkoto eno simanyi kiki yatadde mu ŋŋumi gye yankubye eno mu nkoto ate kino ekikonde kyeno kibi n'okutta kitta mbabuulira mazima yekinkubye netandika okumunoonya kati nga leefali simuwulira ne shawa yennyini munoonya simulaba nesooka nenzijukira kochi yangambye chicken focus nenfokasinga kakati nga bwemba mulaba ndaba kisiikirize kisala nendaba kisiikirize ne kisala nengamba aliwa kati nga mpulya leefali ayogerera agamba bwe nkugamba stop
kati ne ndoza mwanda byenga nyomba nnyo ne refali abasinga temwategedde lwaki nabadde nyomba nnyo naye nga ngamba bwe ngamba stop nga mugambo ngamba stop gwonda banzo omuntu gwe nwana naye mulaba kati nga refali amwe kati refali ndoza yatuse ekiseera n'agamba Yusuf Kinti chicken yagudde ddalu fight tugiyiwe namugambye gwe ngamba stop gwe choka mu muntu gwenzanya naye mulaba gwe mulaba waawo kati refali nantunulira bwati n'agamba ene ngumi yabadde nzise eno nensoka muno ne banaye Katonda yantaddeko amafuta kuba nina engeri gye namunoonyeza shawe ng'ekituufu mu mutwe nkimanyi waali awo naye nga mpulira bigere bye bisaatuuka nendaba ekisala naye nga batuukira eno n'alyoka nkuba eya wano mu kutu wano kati we yaginkubye eno teyankutte bulungi n'embrashinga n'engwa kati bwe nagudde wansi nankubira ebikonde bisatu wansi awo eyo match yabadde ino okubanga eri disqualified. First of all yabadde amaze okukola foul wano punch gye yankubye entuufu yabaddemu ekikonde ekituufu kye yankubye kyabadde kimu kye yankubye nga nyimiridde bwenti nze namukubye punch 3 nga nyimiridde mu round ey'okubiri ta ye yankubye bikonde bisatu nga ndi kutaka eyo match yabadde ino okuba disqualified babadde balina okumuggyako fight naye ng'omusajja ye teyazze kulwana boxing yazze kutta kuzikiriza na kusaanyaawo bwe yamaze okubira ebikonde ku ttaka awo n'ensituka kati mu kusituka kyabadde kinsitusa nabadde nsituse nga ngenda kukuba buli ali mu ringi nga ngenda kukuba okuva ku refali nkube bano bakooki ababadde eri bakooki bange mbakubiremu awo faster kubanga kooki yaŋŋamba kukakkana naye nzikakkanya akasajja kankuba ebikonde eno mu nkoto kankubira ku ttaka balefali tebalina kye bakolawo olw'obusungu nasituse nga ngenda kuwujja omugere mu ringi awo era refali mwamulidde nga gamba no temuli migere kuba nabadde nsumuludde omugere nze nkuba stopper kick abali bangezezaako mumanyi mwalaba press conference bwe twali nabadde nsumuludde omugere nagambye kati ebikonde biganye ekintaasa kiki ankubye ebikonde ebiri out of law ebyo bikonde tebikirizibwa toyinza kuba muntu ali kutaka n'omukubira wansi boti tata no tekikirizibwa kati nengamba kati sinsa ankubye ebikonde ebitali mateeka kansooka mukuba emigere nabadde n'akawanikayo gumu bwenti refali nagamba no tetukkiriza migere ekintu nga kingamba mu mutwe ne kingamba ne tosobola kusamba refali ono nga bwe kingamba tosobola munkubira mwengatto nene ngamba mbayinza okunsiba neneekomako shawa wankubye ebikonde bitali mateeka panchi entuufu gye wankubye gye mbala eryemu abawagizi ba shawa mwabaddewo mu bungi kyo kyekituufu naye nze nange abawagizi bange babaddewo naye abawagizi bange basajja bagagga si balungi nnyo mu kuwoggana ne bane shawa ine emikwano emyavu Allahu akbar kabira. I don't know how you're going to survive mwene embeera gye tulimu emikwano gy'olina myavu myerere bakamalimali nalabye kamalimali azene mukazi we sabo kamalimali yantunuzaamu essimu bwati nangamba owedde nangamba kamalimali owaffe gwe tumanyi nawe ozze kuwagira shawo ogambe empedde abantu bange babaddewo naye nga bagagga bazibu tebasobola kuwoggana so kati ekikonde bwe kityo bwe kyabadde tugenda kwebaza mwenna ababaddewo. Thank you so much. In brief, bwe tutyo bwe twabadde mwatulaze omukwano, that's a fact. Mwabaddemu abatuwagala, mwabaddemu abanjagala ne mubeeramu n'abaagala shawa. So mwebale kujja mwena ababaddewo nsaba Katonda akibabalire, nsaba Katonda akibaweeremu omukisa. Ekifo mwakijjuza to one extent ne tutuuka ne tutandika n'okgoba abantu ng'ekituufu abantu bagenda kuyitirira. Naffe twakiraba luvannyuma nti twategeka watono. Twakiraba luvannyuma nti twategeka watono. Wabula bino ebintu by'ebikonde buli muntu aba ne faani. Tuyina abafa batwagala ne shawa ayina babe abakola ki abamwagala. Bafaani ba shawa mbaagala nnyo ne bafaani abange. Waliwo agambye nti when is the rematch? Nedda teri rematch okujjako nga shawa mpadde ku ssente eziwera. Shawa nga mpadde ku ssente eziwera. Waliwo yagambye chicken mwakoze ssente. Nedda bino ebintu byabaddemu obukolomoni bungi bwe tunatandika okumunnyonnyola oyinza obutakola ki tiimu shawa bo babadde bangi
ba team Shower babadde bangi era team Shower ndowooza bwe twabadde wali eri mu ring Shower yabadde asingawo abawagizi abantu abasasudde emitwalo 3 abasinga babadde bazze kulaba nga nkubwa abasinga ba team Shower Abannayuganda baagala nnyo abantu Abannayuganda baagala nnyo I don't know why oba kiri Uganda yokka Abannayuganda baagala nnyo omuntu w'omunaku baagala nnyo omuntu ali awo nga yeeyisa ng'omwavu baagala nnyo ne kati gwe boveri ovuga mu kabenzo okola kiti nedda tetulina kye tumwagaza but regardless we move so bo bitwe byabadde tumaze okubabuuzaako ndowooza musule bulungi